tegeera biki ekibaddeyo munda esooka otuyisize ebisomesa ekibadde munda baagala batusomesa abantu okuyiga okusevinga n'okugula emigabo mu banks maybe n'okwewola kati nga nze omusuubuzi business woman afe abafunye ku sente abamanyi sente mbadde mbimanyi kwaffe tulina emigabo mu banks tulina emigabo wa twamutegeera kye bayita business tukola businesses twafuna okusomoozebwa era nkyebaza Katonda twatukira omukulembeze tumugamba abavuka baagala okukola naye tebalina capital era mu kwogera kwendooza mumadde mulyanga ajja akyogerako nnyo nti abantu bangi baagala okukola naye tebalina capital so enkola yemu gavumenti yemu yekuvaayo okulaba ng'eyamba ku bavubuka problem weri mu bayimbi nti abayimbi tulina obuzibu tulwawo okufumintiriza n'okumanya abantu abamu tebaagala kumanya ate siteeka nti okutegeera teeka abantu abamu tebategeera butegeezi kubanga kati byosomesaawe saawa zino osomesa bakabako naye tojja kugamba kabaka aleme kunywa njagayo oggula omuti gw'enjaga ate asevinga esente tojja mugamba nti munnange bagambye nti nno olina okwewola olina okugula emigabo nti ate enkola gyerekereza ogula emigabo so nga njagala bagamba ekigambo kimu nti obumu bwaffe gemaanyi abayimbi bagezeeko okubeera obumu n'okutambulira wamu tusobole okukola ebitwala maaso abayimbi bano osobola bawola sente ne baziza nga abayimbi bazibu batono nnyo nnyo basobole okwewola sente ne baziza kubanga kyenyinyi tebasobola kukikola era tebajja kuziza era mugenda kulaba ku bantu nga basibwa okwewola kijja kwangwira okwewola bajjaze we bagenda bazinywamu enjaga bali amayirungi naye okuza tebajja kusobola kuziza olw'ensonga nti baduumuuka enjaga n'amayirungi n'olwekyo nti ekirungi nti waliwo mulimu abafumintiriza emyaka egikuze nga bali manamakola baddani mugula abaani baffe abakazi abakuze tusobola okwewa ne tuziza naye abasinga obungi abayimbi bayagala nnyo ebintu ebyobwerere n'ebyokumikeka bali abantu bo banjawulo nnyo ku bantu abalala mu ggwanga bo balaba nti sekita bo bakitalo nnyo ku bantu abalala kyova olaba ne bavudde ku sente z'abapromota ate nabo ne balwana nga balowooza nti nabo bapromota so nga ate sente zabadde z'abapromota era bazikoleredde oba bazifunye batya oba bazifunye batya sente zaabwe babaddewo nga bazirwanira ebbanga eddene ne batuuka time netuuka ne zivaayo bamala kubeera bumu okukola ekintu ekyo era mwala abayimbi abamu nga bawanika ebipande balwana sente z'abapromota ng'ate n'ez'abayimbi gye ziragadde zina so nti abayimbi bo buli kimu bakiruukira bubukizi balemeddwa kumanya emisomo nga gye tugyetaaga okusoma n'okuyiga kuba okuyiga tekukoma okuyiga tekukoma ate n'okusoma tekukoma so twetaaga emisomo gino egy'emirundi mingi tubeere nga tujja naye era okugenda okulaba nga bayisa abantu ngera abalala tebazza ate nga tebamanyi era tebajja kujja kuba bo bamanyi bakitalo bakabi bamaanyi babbeeyi baggwanga mu ggwanga era tebajja kujja so nga ate kyandibadde kirungi nnyo ne bajja ne basoma ne basobola okuyiga kuba okuyiga tekukoma ekitegeeza abayimbi bakyetaaga okusomera ddala abayimbi bakyetaaga okusomera ddala yes nga tebanaba bawa sente zebeetaaga okusomera ddala kuba omuyimbi yamanyi ajja genda mu majjeyo sente bamiliyoni 5 ba 10 bammeka sente zakwewola kyensobola okubagamba sente ogenda zeewola ng'oli memba wa UMA ate ng'olina emigabo muki mu UMA so wanoba tolina migabo mu microfinance tebagenda kuwola sente that is true naye bo bajja ku engeri gye beemanyi balina ekibbula ekyokwemanya nti bo basereebu obuzibu tulina abayimbi b'e Uganda bo beemanyi nti banjawulo nnyo ku bantu abalala ye problem gye tulina ffenna tuli bayimbi naye twetaaga okufumintiriza okuyiga okufumintiriza busibu kimu kyabwerere ate njaga okutegeeza na Uganda mwewale nnyo ebintu by'obwerere kati mbadde wano nga ndabawoona omwana kino ekyala kyembala basima kyekyani batuwa sente bakuwe sente y'obwerere baganda bange mwewale nnyo sente y'obwerere ekintu eky'obwerere mwewale sente y'obwerere somesebwa omanye nti nsobola okugyawo sente mmeka nenkola business sente zino nsobola okuzikosa bwendi ne bwendi so Alex so kyensobola okubagamba